Juliana kanyomozi avuddeyo n'agamba taata womwana biibino mbikuletedde sibireseeyo ate ye omukulu lwasa abasekeredde n'abagamba byemulaba temunnaba kulaba agenda kukola byonna ebibaluma amawulire amala mangi gabera ku Clarity Source 256 mukwano negamba gwe yakategatako don't forget to subscribe onyige ne notification bell leka abalala bagenda okubinyumya nga gwe you are just clarifying kubanga oli Clarity family. Yes, tugenda tandikirawo nga tugamba a happy birthday eri omukyala Carolika Siita mukwano happy birthday to you and everybody that was born today mukwano kugamba nti gwe kenyini afuuka kyagala okubeera therefore togwamu maanyi obulamu ye gwabufula ekyo kyoyagala bubeere nga tutandikidde gwa ku side ey'omukulu lwasa bwe twogera lwasa tuba twogera ku city tycoon Emmanuel Lwasa tubadde tuli awo nga mpereza akafaananyi nengamba bannaye mukulu lwasa akafaananyi ne yeetadde ekifaananyi kyokugulu nti hey mwe mwali muli awo muzaddaana yagenda biki mwe bagenda mwanjula nange nonno gwe muliko nange mikolo gimpwa ntumugamba gwe yawukana ne mukyalawo enjo wa lwasa ate kiki nagamba enjo yali myaye enjo yali mukuzi teyagala nze yagala ssente naye kati wano wentuuse nze nazudde omwana mpa emirembe bannange okumanya nga yakitadde ku level ndala abatanjagala mbasaasidde nemugamba lwasa ebintu nga bingi kuba bwotyo bagamba nani ne ku enjo nagamba ondo omuwala yakisusiza wannange ndowooza ttatu mugiraba ekyalina mpya fesi yange yagyetaddeko kati gwera omuntu ng'oddeyo ng'ogamba nti nno era si wange namugamba omukulu okunyumirwako ng'okitadde ku level ndala nagamba ye omukyalo ono bambi kati mpulira wenjagala okutuuza obulamu bwange kati ebyakyangenda bivaako njukira omwami ono yakajja mabekako yabayawukane n'omukyala we enjo wa lwasa era bayawukana bubi nnyo nga n'agamba nogamba nti oki omukyala yamubase nti wabula ono gwe yafunye tewali kyemumugamba mmwe mwenna bonna mubyogere naye ye yalonza dda omwala omweru omulungi ye gwawuliraga gwagenda kukola kye ate mukwano okuddamu okwesigisa omutima gwe ebyo biri ku sayidi y'omukulu lwasa yasazeewo kino ekintu kakiteeke ku level ndala kabakyusa paka wanakola kye bonafuna oyo ye gwawulira nga amazima ddala ye mutuufu nenga rasa kongs obeerawo kyewasazeewo mukwano eyo nga tuvuddeyo tuzeko ewa Tamale emirundi junior omwami ono ye mutabani wa Tamale emirundi omuwafu ono analyst kwe tumanyi obulungi munnange tubadde tuli awo ng'omukulu oyo alina ebinubule bannange ng'azimbye nga takyategerekeka bannaye ne nfunye akasimu ne nziruka emisini ne mugamba mukulu kikyate n'agamaze gwolaba ebintu by'abakazi mbikoye mukazi wange oli omukulu gwe mbadde nnina ye ekituufu mukulu kunze ensonga lwaki asobola n'okunkuba ne mugamba ani akkubye n'agamba oyo omukazi gwe mulaba ankubye n'ansabula ne mugamba akusawuddeko akusabudde kuba n'okutukulaba ova na ku poliisi n'agamba yenze nziguddewo kesi era omukyalo oyo si kyamwagala wange sigenda yadde okukola ki okudda nange we twawukanye n'ebintu byange ngenda kukola ki kubikimayo ne tumugamba okubikima kuwandi biki nsonga ki yakusabuza n'agamba ekituufu kiri nti nali nafumbirwa naye bwe nafumbirwa omukyalo oyo olunaku we nabadde ku birthday ye General Muhoozi navuddeyo n'omukyalo muki omulala kofi wayenze nti ye nabadde n'omukyalo oyo omunyarwanda era bwe nagenze naye mukyala wange yafunye obujja obuyitirivu nasalawo ansabula obusabuzi naye nga lwaki okuba omuntu omukulu ne mugamba olaba singa tewakoze ki singa tewayenze bandibadde kola ki toli mu bulumi naye nga munnaye ebiri ku sayidi y'omukulu oyo bw'omulaba kati tosobola mutegeera okuggyako nga gambe bannaye yenza akola ki yenza wammwe mukwano eyo nga tuvuddeyo tugenzeko omukulu alina olusiku lwa seminti olusa amatooka amawaate sindoono omukulu ono yayimba akayimbako munnange olutalo lwalimu lwamaanyi nnyo alimu lutalo ne next media bwetugamba next media NBS ne Sanyuka TV olwo tuba twogedde ani ku mukulu ono Kaiz ne Zahara Toto wali ku ankati yaabwe bagenze maaso ne bagamba nti ki omukulu ono yabba oluyimba lwa Radio and Wizo n'agamba ono omukulu yeetaaga kusiba ono copycat talina nakyatugamba omukulu Wizo yasigalawo ku kitundu ekya Good Life aswinge ani omulenzi ono wabula omulenzi ono yavuddeyo n'agamba nti bantu aba NBS n'abakola ki lwaki mubeera nga ate mwagala okunsa wansi radio ne Wizo bo tebannabavaayo nga group yadde nga omukulu radio yetaliiwe ne bagamba nti nabagenda kunswinga olw'okuba nabba akayimba kaabwe nemmwe mubasindiikiriza mubalaga ekyokukola mubagamba omukulu ono musibe NBS kiki era yagambye yawandiisa meseji ye eri omukulu Ken Kalisa nga bw'ogiwala ki nga bw'ogirabaawo n'abuuza nti mazima ddala lwaki abantu bo baagala okunsaayo wansi nze nwana kwambuka sirina muntu yenna gwe nkola ki gwe nnyajjukira kayimba k'omwami ono ka trendinze ne kabeera nga ne YouTube ekarikugudaizinze mu nnyimba 10 ezisinza trendinga munnange akayimba k'omukulu ono nako mwekali twabadde tulyawo ng'omukulu Wizo waniza tavuddeyo nagamba bannange
leka n'omuliro gukendeere omukulu ono alimpa sigenda musuubinga bambi mumuleke naye wabeera nga Katonda yamutera omukisa ate mu kintu kyaffe nga mwalina yitira okubeera nga akola ki akulaakulana mumuleke era sigenda musuubinga munnange naffe ffennyini aba good life njagala obbakakasa nti tetumwinaako muzibu omukulu Sindoni yensanyuse n'agamba mulaba kale Katonda gwawadde munnange newokola kino ogamba abantu bamuwalane tebamuwalana eyo nayo ngenda kukujjayo ku sayidi ey'omukyala Juliana kanyomozi the soloist omukyala ono njagala okusooka okugamba kino nga story eno tugitandika she's this person ayagala ennyo okukuuma obulamu bwe obw'obuntu nga buli so private okuva eri media kuba bannamawulire abamanyi musokoola munnange yabadde ku YouTube channel ye wali eri nga waliwo ekiseera kya question and answer munnaaye abawagizi be ne batandika omugamba munnaaye okukola kwabikoze buli kimu tukirabye naye ffe sooka otubuulire anti atawataje munnange nga wolaba bu message ne butandika okujja abantu manya ge bayogedde ne bayogera n'erinnya ly'omukulu Muhoozi Kainerugaba munnange omukyalo ono yabadde silent over the other men be babadde nga boogera naye lwe bayogedde ku mukulu Muhoozi yavuddeyo n'agenda wali eri ku Facebook page ye n'abiyiwako amazzi n'agamba bannange bannayuganda ekintu kino temukola ki temukisusa era yageza maaso n'agamba I want to clarify era amazima ddala Muhoozi Kainerugaba isn't the father of my baby omwana wange tagi mubakwe kasirwa ku bantu waliwo ensonga yonna nja kubalaga in the right time ate ne tata omwana wange maze naye emyaka 7 mu bino bye mulabye bya mwana wabula tuludde naye he's this person ayagala ennyo obulamu bw'okukola ki okubeera nga buli private munaye omukyalo ono bw'atyo bwe yategeezezza naye ng'ebyokubeera nga Muhoozi ye tata w'omwana yabyeganyira n'agamba nti ebyo si bituufu bugumiikiriza ajja kubawulira when she feels like the time is right omukyala ye bw'atyo bwe yakoze ki bwe yatutegeeza munnange naye nga kugamba that's all we had for today nkugamba mukwano don't forget to subscribe notification bell ginyige kuba ebinyuma byonna bibeera wantu wamu the one stop clarity center at clarity source see you then ciao ciao